mu program ene yasumulula era nga bakayita tweche era mwengendo okubeera nga atemba wire emitwalo 10 kastabanga bwatudde bingo gena masukira nga atonyiga *238 *10 hash *238 hash ate mwenda banga mbwa atula wano era omuntu njayenda baba mukubire simu awo tulabe ani yewangulide emitwalo 10 era nakuzomeza ziri 26 omwezi tuli mu kwa 2 omwaka 2025 twebaza mukama Katonda atuwadde obulamu munange nno twali tutandika omwaka guno Honorable Segenyera yakiikira Kawempe North n'ava mu bulamu obwensi eno twalina okumuziika tetwajeema kakati no munange kikakata ku parliament okutegeeza kakiiko k'ebyokulonda nti munange abadde akiikira ekitundu B avudde mu bulamu obwensi eno era kikakata kakiiko k'ebyokulonda okusitukiramu ngeyateesa ow'olugambo okusobola okubeera ngambudyusi ndi mukulaga bakama bange nti tebaakola nsobi kijubisiza watandise nenkuleka nerowooza ogenda bivaako ogenza okulaba nga nkuleka nnyo eriyo gireka ogenda gikutula obikolamuku eddakiika ezisembayo notiisatiisaamu kakati no munnange akakiiko k'ebyokulonda bwe katukalangirira ne katuwa kalenda ebadde egobereddwa okuva bwe balangira ekifo nti kikalu kakati olunaku olwaleero ngenda kuzomeza 26 n'olunaku olw'enkya ngenda kuzomeza 27 abo bonna abadde beejagira Kawempe North babadde beegwanyiza naye nga tebeegwanyiza mu butongole era ku bonna tewali abadde yagezezzaako kukwana mukyala amanyiddwa nka Kawempe North. Webale nnyo. Olunaku olwaleero bagenda mu butongole okujjayo empapula ezigenda bajjayo dde empapula kati bagenda kubanga bazzaayo okusobola okubanga ate banominatingibwa okufuuka bakandidate abajjudde okubagenda okubanga bavuganya mu kifo kino ekyekawempe ani atwala omukyala ontegedde bulungi era bwe tutyo bwe tunamala okunominatinga nakuzumiza badi mu 7 lunaku olw'enkya Kawempe North campaign zigenda kubanga ate zitandikirawo era ng'ennaku z'omwezi campaign zigenda tandika kunaku olwokutaano ngenda kuzumiza 28 then ennaku z'omwezi nga 11 March tugenda kubanga ate tugenda okukira obubox tulokubanga tulonda omubaka agenda okubanga ate amalako ekisanja kino ekya mwaka 2025-2026 bwe tunagendera mu kalulu akawamu ak'omwaka ogwo. Tulina abantu bangi nnyo betutunuulidde abamaze okubanga ate batukakasa nti tukola ki tujja era nga abo ebibiina ebyenjawulo ebiri mu ggwanga Uganda badde biresiba candidate ab'enjawulo. We tugenda Najjanankumbi baleese omukulu amanyiddwa nga Sadat Mukiibi oyo nno wa Lugave era basibo ne banja njagala mbategeeze nti nno ab'Olugave mukiikiriddwa tusobolera ddala. Sadat Mukiibi amanyiddwa nga Khalifa Aganaga yakutte ekisumuluzo bannange obuwangaazi buno bukulabisa ebintu onootunula n'olabanga otenda nkutuuse bw'oyagala kakati agenda sumulula ate eno FDC Najjanankumbi era yekka yeeriwo tukikola mu bukyamu. There is only one FDC. Basamjunganda bakkiriza mu mateeka tegenda wegaba baakingira kale Omukiibi Sadat y'omu ku abo abeesowoddeyo okugamba nti bagenda baagala kubanga bakolera bannaffe ab'Ekawempe ebirungi naye ne suuti basiga kalo bayajambala ne tayisi litegedde Luyimbazi Elias Nalukoola Kanso munnamateeka omutendeke ono ne yakwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera era nga bagamba nti manvuuli tiikinga era nga tugamba nti batebe ne banyabo bannanga seimo owaayi yamala kwogeza muntu n'afuna ekirimi kyate mugenda kuntiisatiisa kumalako mirembe gyange oliwa kumwogeza nzija kumwogeza Kanso Nalukoola wuyaze ne ku kibiina kya NOP yakutte bendera ya NOP kakati oyo amanyiddwa nga Hajati Nambi Farid era nga yajjidde mu baasi ejjudde ebirungi Hajati oyo nno ajjidde ku kaadi ya NRM baasi emuyingizaawo kakati n'abadippi balina mwanguye bannaaye kuba n'Abwannamunigina bangi bamuleta Hajati atunulidde bulungi Hajati oyo yeesimbawo mu kalulu k'omwaka mu 2021 yeesimbawo ku ky'omubaka wa Kampala omukyala era ndowooza badde baakamusimayo
n'owa DP amannya gwa DP w'ekitiibwa nene erinnya mu mutumu eriri Henry Kasachya. Yes, owekitiibwa Henry Kasachya yakutte enkumbi era nga mu bigambo bye ate president wa DP ate nga minister mu government ye NRM yagambye nti Kampala ya DP abagiina bagiye Yeesimbyewo mu government ye NRM. DP yakoze etya? Erese owekitiibwa Henry Kasachya. Okay. Adjustment. Enkumbi yokola ki? Erima. Okusima n'okulima byanjawulo. Ontegedde bulungi. Okay. Kadi tweyongereyo ne banafu abapipi baleese. Anna kana Akalulu. So abatulimamba twakaleeta bameka sibana. Owa pipi naye yaleese batano. Pipi baweza bakutano. Kala tunaleeta ku Bwannamunigina. Pipi yaleese. Kale kati mulete abajje Bwannamunigina tulina Luwemba Luswa. Alex Muhammad. Tulina owammu okukyalo. Luwemba Luswa gutwamulese wano eggulu. Yabadde wano nakolejjo. Mugundi muzuka n'ensonga. Negundi yasazeewo n'agamba ajja abantu bamugambye. Bana abantu be Kawempe namwe mutujje. Ani agambya era abakawempe bagamba bangi nabo. N'Nsereko bamugambye tosobola kukkiriza kujja nga toliiwo. Kuba ate gwafaananya omugenzi n'osukka. Ewasirikire mbadde wano ku X yange. Yo iba uno. Yakoze posta nga afukamidde yoyo. Mumpeemu. Luswa namulabyeko wano. Abantu bamugambye jangu nga booli. Era baatandise n'omusondera ssente. Bambi. Kati ate ono ye bamwetisse bwetisse. Obubox. Kawempe North ntuma nkukiikirire. Yafukamidde n'ofukamira. Ndowooza sofa pozi waliwo n'omukyala yeka Kadaali gwe bakuba mu kamyufu ke NRM. Yaze ku independent. Yagamba agenda kujja ku independent. So sofa ntubeeranga ebibiina bitaano ebyeleese bantu mu flaga zaabwe. Waliwo ne sweet cake. Agamba akwatte kisirwa pakati kinafuka kibiina. Naye kati abanaye Bwannamunigina wa PFF mu bifaananye Kawempe wa PFF kati kitegeeza nti kati abo bali bataano n'ekitike ebifaananyi by'embirabako Kyagulannya Saidi kuliko Segirinya yoyo Hajati Anifa Karadi abali muyise Kadaali oyo yajja Bwannamunigina yali mu kamyufu flag bearer teyakkirizigana na sawa kaadi gye baagigaba kiro nnyo. Kaadi baagigaba kiro. Kubanga ne sweet cake naye ali branded red. Oyinza olukloza. Sweet cake ali mu bbulu naye oyo. Kabonero simu singa PFF badde yalangirirwa. Nejju kati tennatongozebwanga kibiina kyabufuzi kati kitegeeza agenda kujjanga. Tazindwa Muhammad. Kimanyi ne mukali yalimu. So tulimba kande tuluzanga mwenda. Neba wera 10 Kawempe limu abantu bangi. So kakati njalo okutegeeza abantu bwenna kati mumala nomination bwenti. Ngenda kufuka muzibu. Gundi tanafuna kabonero. Ani? Sawa. Luswa wa sawa. Wa sawa. Ya so kati njala kulangirira. Nange nina abaana. Buli agalo kwogerako. Era bonanga nagwe nnemeddeko manya tonfuukira kizibu nsaba bulungi sikuyingira amnedda hafi ku sente sisaba so buli kandidate tobeere onozimba omutima ate wabeeranga n'omugenzi bannange mugenzi twamuziika muli mirembe katukole nagezaako kale nominations za lwaleero kulaba ani ali nominated okuva mu electoral commission then campaign zitandike kitokoto omwezi ogujja. All eyes on Kawempe. Yeah. Banominatingira kwa Kamwesa awo. Okay. So tugenda badwa. Okay tufunye omuwanguzi. Hello.